okuva ku muganswaza Amasukkulumu ku 3. Omukozi webale gyokola wabula yongeramu amaanyi kubanga olugendo lukyali luwanvu. Uganda bw'enaaba yakusengekebwa amawanga ga middle income status minisita w'ebyenfuna bw'ategeezezza. So ng'ate eby'okutuula mu takisi n'olinda okutuusa omutwe ogulesa abantu abanabana byandikendeera kubanga batwetedde app ya takisi. Ago n'amala mangi ge tukuletedde mu bujubu bwago kusabye toseguka ge tukuletedde. Ebikulu mu Masukkulumu. N'okulaba nti abantu abeenyigira mu bivulu bino bakuumibwa bulungi nnyo awatali bikolwa bya ffujjo. Tugenda kuggala ebivulu. Poliisi erabudde abateeka ebivulu ku ffujjo erikolebwa ku bayimbi. Pretending to be leaders in this country when Karamoja is still recording 6.8%. Lwaki tulemeddwa okusenvula? Abaka Parliament batadde minisita w'ebyensimbi ku nninga. Kubanga tugambe ne bwe bagamba nti si ye nannyini taxi era tuba tusobola okukola ki ogamba nti oke katandikire ku nannyini taxi. Tekinologiya ayingidde mu takisi kati omusaabaze agiyitira ku mutimbagano. Kyatuwunyisa okulaba nti Dr. Besigye we yakwatibwa driver we ne muyambi we baatwalibwa ate Nalufenya tulowooza ffe n'Abannayuganda nti bagitala. Kituufu Nalufenya azzeemu abeefuddisi batadde poliisi ku nninga ennyonnyole oba Nalufenya azzeemu okukola. Webale gwe munnaffe akyakkalidde mu bifo byo tukutuuseeko Amasukkulumu olunaku olwalinaku z'omwezi 27 January 2022. Twalisanaga poliisi ng'erabudde abategesi b'ebivulu ku nsonga y'effujjo eritandise okulabikira mu bivulu abantu nga bakuba ocupa ano bakasukira amayinja egamba nti bwe batateekawo nteekateeka za kukuuma bayimbi bano bandiwalirizibwa okusazaamu ebivulu bino. Kino nno kiddiridde obutambi obw'enjawulo obuzze bufuluma nga abamu ku bayimbi naddala abawagizi ob'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bakasukirwa amayinja n'obucupa. Enfunda ez'enjawulo obutambi bw'abayimbi naddala abawagira ekibiina kya NRM buzze bufuluma nga bano bagenda mu maaso n'okukuba obucupa ssaako okulemesebwa okuyimba mu bivulu ebimu. Gy'oli abalamu abayimbi omuli Mayanja Ibrahim amanyikiddwa nga Big Eye, Jennifer Nakangugu amanyikiddwa nga Full Figure ssaako Catherine Kusaasira baakuba obucupa mu bivulu eby'enjawulo era abamu ku bo ne balangira nga bwe batagenda kuddamu kuyimba mu bivulu okuggyako ebiteekeddwa NRM. Olw'embeera eno okweyongera mu ggwanga kiwaliza ekitongole kya poliisi ekikola ku bikwekweto okuvayo ne kirabula nga bwe kijja okugaana ebivulu ebimu okugenda mu maaso singa abategesi babyo balemererwa okuteekawo embeera ey'okukuuma abantu abyetabyemu. Bavaayo n'enteekateeka zaabwe engeri gye bagenda okunywezamu ebyokwerinda n'okulaba nti abantu abeenyigira mu bivulu bino bakuumibwa bulungi nnyo awatali bikolwa bya ffujjo. Okutandika olwaliro poliisi eyisa abategesi b'ebivulu bonna mu ggwanga okutandika okwanjula enteekateeka ze balina mu bivulu bye baagala okutegeka naddala singa wabaawo obuzibu nga bigenda mu maaso. Leero bagenda kusabibwa okulaba nti banjula bulungi nnyo enteekateeka zaabwe nga bwe bagenda okukuumamu abantu n'okulwanyisa ebikolwa eby'effujjo mu bivulu. Wetwogerera nga abakungu mu kitongole kya poliisi ekikesi batandise dda okwetegereza obutambi bw'abantu abeenyigira mu bikolwa by'okukuba abayimbi obucupa basobole okubavunaana mu mbuga z'amateeka. Poliisi era etegeeza nga bweri mu kweraliikirira nti abantu abakozesa obucupa okuba abayimbi gye bujja bandikyuka ne batandika okukozesa ebintu ebiyinza okuleetawo obuzibu eri abayimbi ab'enjawulo. Mu ngeri y'emu poliisi etaddewo abasirikale baayo okutandika okulondoola bannabyabufuzi bonna abaweebwa olukusa okwebuuza ku bantu okulaba oba
basigalako ebyo bakkiriziganyako. So ffe nga poliisi tuli beetegefu era tulina obubondo bwaffe obuli wabweru eyo nga bwo bukuŋŋaanya intelligence okulaga nti buli kimu kitambula bulungi nnyo era nti bannabyabufuzi bano bagoberera ekiragiro ekyabaweebwa okumanyisa poliisi oba okugitegeeza. Bw'abadde mu lukungaana lwa bannamawulire omwogezi wa poliisi mu ggwanga Friday Nanga ategeezezza nga bwe bali mu kwetegereza enteekateeka empya bannabyabufuzi bano ze bagenda okukozesa okwebuuza ku bantu balaba bakwataganya wamu n'ebyo bye baagala. Tuli mu kwetegereza enteekateeka empya ez'abo bannabyabufuzi abalina enteekateeka ez'okwesimbawo ku kyobwa pulezidenti mu kulonda okugenda okwa 2021. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko poliisi yayimiriza enteekateeka z'enkuŋŋaana z'okwebuuza ku bantu ezazitegekeddwa. Munnakisanja kya People Power Robert Kyagulanyi ku nteekateeka poliisi zeegamba nti zaali tezigoberera tteeka erifuga enkuŋŋaana mu ggwanga. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Muyingo. Tugenze mu maaso n'Amasukkulumu ababaka abatwala akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi olunaku olwaleero batadde minisita avunaanyizibwa ku byensimbi David Bahati ku nninga nga baagala abanyonyi lwaki nejjevuli eno Uganda terinassa envula kutuuka mu lusolya lw'amawanga agali yaddeyaddeko mu byenfuna kiyite middle income status nga kyali kyalambikibwa kubanga kituukibwako guno gwennyini omwaka 2020. Uganda lirimu ku mawanga agakyali amaavu obulanga lyali lirina okutuuka ku mawanga agali yaddeyaddeko mu mwaka guno wabulanga wadde kino nga kikyaganye. Olwaleero abakungu okuva minisita w'ebyensimbi nga bakulembeddwa minisita David Bahati balabiseekeri akakiiko eby'embaliriro okwanjula embalirira y'omwaka 2021 era nga n'abaka babakunyiriza ku nsonga y'omutendera guno bakiyite middle income state. Nga bagamba nti mu kisanja hakuna mchezo, Bannayuganda bajja kuva mu bwavu bagende ku ddaala eri abantu bamusibatayi mu byenfuna nga buli maka gasobola okweyimirizaawo mpewo. I would like it to be addressed as a national matter of concern, because we cannot be pretending to be leaders in this country when Karamoja is still recording 6.8% in poverty level. Wabula Minisita Bahati ategeeza nga bwe babakakasa nti omwaka ogujja kino kyakutuukibwako wadde nga guno tekisobose era asuubira nti buli munnayuganda ajja kuba afuna $778 ekintu kiraga nti tunaatera okutuukayo. Alinze kubanga ku 2018-2019 twalinga tutuuse ku 878 ate target yaffe eri 1039. Tusuubira nti by 2019-20 tujja kulaba figures ezinaavaamu naye tutambula bulungi towards figure eyo. Abakeera beemulugunyizza ku bintu ebirala gavumenti byetaddemu ssente ogeza ng'ebyobulambuzi ate nga kati bye bisinga okuleeta eggwanga ssente. Kamdini Parkwaj is better, but Kamdini Nira. Now we were very happy when we had the issue with badge that would give us some percentage in terms of the infrastructure. Bahati agamba nti bino byonna kati babitunuulira era nga byakuteekebwamu ensimbi ezeegasa omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Obulambuzi bwetaaga enguudo, obulambuzi bwetaaga airports, obulambuzi bwetaaga marketing, bwetaaga promotion. Kati esente za promotion ne marketing ziri mu Ministry of Trade. Zibeera captured. Naye endala eza roads neza ebintu ebirala ebiriko ziri mu ministries endala. Kati bwozi aggregatinga zonna eza works n'ozijjayo n'oziteeka ku tourism budget ya tourism ebeera ng'egaziwa. Ababaka era balabudde abakungu bano olw'okuleetanga omuwendo gw'embaliriro gutali mutuufu nga kati babaleetedde embalirira ya butabalika obusoba mu 39.
1 in 3, when you look at the average 3, they are not even at this time sure of the tax measure like to embark on to raise the money envisaged. So they are not even sure because we are preparing them by this time to be so sure of what it will be. 2, they are still going to load this budget with the things of security. There's that other word of what is it called? Yoga, and so all those other things. So they are still failing to press before this committee and parliament a figure they think we should approve. Nicholas Nduga yakusakidde kulino kwa Delta TV Amasukkulumu. Wow, abagoba taxi oyinza okugamba nti nabo bajjukiddwa olunaku lwaliro bebaleeteddwa omugguukiriro gw'ekibanja ku mutimbagano gite app enabasobose okubeera nga bakakalabya emirimu gyabwe nga kisobosa bulungi bano okuvuga abasaabaze nga basobola bulungi nnyo okubalondola buli wonna we babeera. Kigambibwa okuba nti enkola eno ba app eno ejja kusobozesanga abagoba taxi okubanga bavugira abasaabaze ku mutimbagano nga basobola bulungi okubalondoola n'okusobola okumanya obuzibu bayinza okubeera nga bawengangamu obadde businga okwenganga entambula ya taxi. Omukutu gumugadde abantu guno gutuumiddwa community taxi abasaabaze gwe bagenda okuyitangako okufuna taxi okubasaabaza okwawakanako nga bwe gubadde omusaabaze mwabadde alina okuyimirira ku luguudo okulinda buli mmotoka ejja alyoka alinnye. Enkola eno yakoleddwa ng'egenda kuganyula enjoyi zombi omuli omusaabaze n'omugoba wa taxi nga kyakumalawo n'obubbi obubadde bweyolekera mu nzirukanya ey'omulimu guno. Tuba tulina information ya national ID, tuba tulina information ya driving permit, era omuntu oyo kiba kyanguwa nnyo omusiba kubanga tugambe ne bwe bagamba nti si ye nannyini taxi, era tuba tusobola okukola ki ogamba nti okay katandikire ku nannyini taxi atufunira omuntu bwati kubanga yabadde mu taxi ye. Enkola eno egenda kutandikira ku nguudo empanvu nga Masaka, Jinja, Mbale, Mityana n'ewalala, so ng'era omuntu anagyeyunira ajja kufuna okubudaabudibwa okw'enjawulo singa abeera afunye obuzibu ng'akabenje nga kino kiyambako omusaabaze atambulidde mu mmotoka omuli enkola eno. Oyo omuntu ateekako nnamba za ssimu z'abo abantu be tusobola okkubira ng'afunye obuzibu bwonna. Kati wabaawo obuzibu bwonna ne bwe kiba nga tugambe abadde mwana n'atatuuka gy'alaga oba ne wabaawo accident, ffe nga company tuba tusobola okugenda nga tukontaktinga. Wetwogeddeko n'abamu ku bantu abasomeseddwa engeri enkola eno gy'egenda okukolamu bategeezza omusasi waffe nga bwe bagisaanyukidde nnyo olw'okuteekawo embeera ennungi mu nzirukanya y'omulimu gwa takisi. Kikendedde osobola okupiikinga omuntu wonna w'aba ali okubanga oteekamu luutu kw'onaayita. Katugeze nti nva Makindye ne ngamba ngenda kusimbula Makindye mpite Ekibuye, mpite Nalukolongo, mpite Nateete paka Semasaka. Naye twagala okutandika ekintu nga tuli mu badriver nga 50 kiryoke kibominge bulungi omulundi gumu, naye nga kati tugenda tukisomesa badrivers. So nze ekintu ekikwatagana ne modernization ekibuga okubeera eky'omulembe. Ku ludda lw'abaddereeva kino kigenda kubayamba obutaddamu kumala biseera mu paaka ng'alinda abantu ng'oyo yenna aneeyunga ku community taxi app abasaabaze bwakubafuniranga ku ssimu n'okumulaga w'alina okubasanga. Nga paaka bw'ozimanyi oba n'ebifo kati bw'ogenda ku lw'entebe ez'entebe zaavaayo ne baziza ate mu busaafi kati weesanga nga bapassenger abamu abava mu bifo eby'enjawulo tebasobola kumanya nti wano wenninyira ez'entinda, wano wenninyira ez'entebe, wano wenninyira ez'emasaka. Naye kati wano bw'abanga agenze ku mutimbagano nga guno talina ate kugenda amanya bumanya nti omuntu bw'ati agenda kunzija mu kifo bw'ekiti n'agenda. Enkola eno ejjidde mu kiseera nga gavumenti eri mu kaweefo okusindikiza takisi okuva mu kibuga wakati zisikizibwe n'ebbaasi nga kino kigenda kuleka bangi nga tebalina mulimu wabula bonna banayunga ku community taxi bakusigala nga balina emirimu kubanga bakusigala nga bakolera ku masimu gaabwe abasaabaze bwe bajja okubafuniranga. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Gerard Mutumba ne Sukkulumu eryo. Bannakibiina kya Forum for Democratic Change bagamba nti baagala bafuna okunnyonnyola okuva ekitongole kya poliisi ya kuno oba ddala ng'ekkomera Nalufeenya lyaggalwa oba likyakakkalabya kinnawadda. Bano bagamba nti omuduumizi wa poliisi John Martins Okoth Ochola ateekeddwa okuvaayo annyonnyole oba nga bye yali ayogera nti yaggalawo ekkomera Nalufeenya byali bya ppa oba kigulumaazanga nti esula ku kyoto oluvannyuma lw'okubanga munnakibiina kya Forum for Democratic Change retired Colonel Dr. Keys Abesije yasibiddwa mu kkomera eno
eri Nalufeenya gye buvuddeko. Bwe baali baakalonda Ssaabaduumizi wa poliisi omuggya Martin Okoth-Ochola okusikira eyaliko General Kale Kayihura, ekimu ku bye yatandikirako okukola kwe kutegeeza nga bwe yali aggaddewo poliisi y'e Nalufeenya bannayuganda gye baali beekokkola nti yali esusse okutulugunya bannansi. Kino kyaleetera abantu akamwenyumwenyu n'okubazzaamu essuubi nti oba oliawo Ochola yandiddaabulula poliisi. Wabula kati banna FDC bali mu kutya ndi ekyo kyandibanga kyali kigumaza ng'ente esula ku kyoto, kubanga baakizuula nti Nalufeenya bakyasibiramu abantu era nga ne gye buvuddeko baasibiddeyo Dr. Kizza Besigye wiiki ewedde. Twagala mukulu Ochola aveeyo atutegeeze bwe yali atwala obukulembeze kubanga wiiki ezaasooka yatugamba Nalufeenya yamuggala kubanga baali babunyaabunyizayo abantu. Kyatuwunyisa okulaba nti Dr. Besigye bwe yakwatibwa driver we ne muyambi we baatwali bate Nalufeenya tulowooza ffenna bannayuganda nti bagiggala. Ekitukakasa nti bakyogerako bogezi nti bagiggala naye teggalwamu. Wanamyuka omwogezi wa FDC John Kikonyogo wasinzidde n'akoowoola Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth-Ochola okuvaayo atangaaze ku nsonga eno. Ffe kitwagala bwe batulimba nti akoze ekintu nga takikoze. Kubanga Mwami Ochola alina okulaga nti wanjawulo okusinga ku yasikira naye ebikolebwa olwali kiraga nti ayinza okubeera nga atayinza okuba nga wabuzibu okusinga ate bwe yajjawo. Wabula bwe twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga poliisi y'e Nalufeenya bw'ekyakola nga poliisi endala zonna, kyokka ne yeesammula ebigambibwa nti batulugunyizaayo abantu. Nalufeenya is a police station. It is not. It was downgraded from the previous stature it held, and it's just like any other policing station. If you go there, you will find business running normally. Banna FDC era bavumidde ebikolwa bya poliisi eby'okutulugunya abawagizi baabwe era ne beewera okuwalaawala abaserikale ba poliisi abaakwatibwa mu katambi Soloti nga bakuba abawagizi baabwe mu bukambwe obw'ekitalo. Wikendi eno n'abalooya bafe abamu Eastern Uganda baje bayita mu vidiyo eyo okwetegeeza poliisi ani n'ani abaali mu kintu ekyo era bagenda kutwalibwa mu kkooti ng'abantu olw'okuba nti batuusa obulamu ku Munnayuganda. Yo poliisi egamba nti wadde ng'omuvubuka yalabikira mu katambi yalwanagana n'abaserikale, naye poliisi yakozesa amaanyi mangi agaali tegeetaagisa okukwata omuvubuka oyo era Enanga ategeezezza nti balinako be bakutte babitebye. Be bamu bali babiri, omu ali ku ddaala lya mayinja 3 ne police constable. Awo essaawa yonna bagenda mu kkooti mu wiiki eno olw'okukozesa eryanyi eryali lisukkiridde, naye ne bali nabo twabagulako emisango egyali gyetooloolera mu kwekalakaasa n'okugezaako okuteekawo olukuŋŋaana olutatambulira wansi w'amateeka. Wetwogerera bino nga banna FDC bakyali mu bikujjuko byabwe ebyokweza emyaka 15 bweddu nga bali mu nsika y'ebyobufuzi era ng'olwaliro basibye mu disitulikiti ez'enjawulo gamba nga Mbarara, Bushenyi, Ntungamu, Lukiga n'endala eziriranyeewo nga bajaganya. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu. Tusabe Katonda ate akaduukula okaleme kuddizibwa kubanga abantu bangi abaafeenyezaayo ebiseera ebyo. Tuvuddeko ate obuuyo obwo ensonga y'emisango okwetuuma mu kkooti za Uganda kikimu ku kinokoddwayo ng'ekisinze okubeera nga kinafuya entambuza y'emirimu mu kitongole kiramuzi. Bino nno byogeddwa eyawummula obulamuzi mu ggwanga eri America retired Major Frank Labuda ono ng'abadde musomo gw'abalamuzi ogubeerawo buli mwaka ogw'omulundi guno gubadde gwa mulundi gwa 22 nga kkooti za kuno aziwadde gaabwa abatali badogeza suulira omuno gw'ennusu tisinga bakola ku kyokkendeeza ku ntuumi y'emisango oba oliawo emirimu gyandiba nga gitambula bulungi ne kiba nga kyeyagasa abakoleramu saako naye badde bagiwalanya. Omusomo guyimiridde wali ku Mestil Hotel mu Kampala. Emisango mingi gikyatubidde mu kkooti ez'enjawulo okwetoola eggwanga ate nga n'egyo egitannaba kuleetebwa mu kkooti mingi bwogeraganya n'egyo gikoleddwako. Kino ne gye buli kati kukyali kusomozebwa kw'amaanyi eri essiga eddamuzi nga n'oluusi viirako bannansi obutafuna bwenkanya mu ngeri emu oba endala.
Omulamuzi yawummula okuva mu America Major Frank Labuda aliko amagezi gawadde essiga eddamuzi mu Uganda okulaba ng'okwetuma kw'emisango kukendeezebwa kyagambye nti ensonga y'okukola ku misango mu budde mu nsi yaabwe nkulu nnyo era nga kimu ku ebyo ebibasobosezza okugonjoola ekizibu kino. How do we manage that in New York and how do we manage it here in Uganda? If we're going to provide justice to litigants, if we're going to provide justice to people who are incarcerated, time is of the essence. One of our great justices once wrote, "Justice delayed is justice denied." Labuda agamba singa musango guba guluddewo mu kooti kikakata ku mulamuzi aguli mu mitambo okunnyonnyola akakiiko akeetongodde ensonga lwaki giruddewo. Anokoddeyo n'ensonga y'obwetaavu w'abalamuzi okwettanira enkola ya digito ng'okukozesa kompyuta n'entambuza y'emisango okwemanyiiza omutimbagano n'ebirala ekibayambye nga bo okugonjoola ebizibu ebimu wamu n'okwanguya entambuza y'emisango. Wadde nga guno guli gutyo abamu ku balamuzi baliko ebisoomooza bibanokoddeyo bibaleetera obutatuukiriza mirimu gyabwe nga bwe kisuubirwa naddala bwe gutuuka ku bikozesebwa. Discharging the mandate of a modern judiciary, where do you put funding of the judiciary? Do you have an idea of what should be a standard form of funding? Because sometimes we see that judiciaries are really underfunded, and yet there is this desire to have them modernize, get into technology, get into better processes, get into better housing. In New York, if you are arrested and charged with a serious crime, like a burglary, a defilement, selling drugs, within 6 months, your case must be resolved. Example, magistrate, I specialize in land matters. Wabula omulamuzi Frank Labuda aliko amagezi gawadde ku ngeri y'okugonjoolamu obuzibu buno. The criminal bench, they are highly specialized in that, for example, burglary cases would go to a burglary part, and that's all the judge handled. Omulamuzi akola ku nsonga z'okukawasanya abaana mu kkooti enkulu Jane Francis Abodo alaze okusomozebwa kwe bafunye mu kukola ku misango gy'abaana naddala bwe gutuuka ku kugibwako statement zagamba nti waliwo ensonga ez'essimba oluusi ezirekebwa ebbali ekyonoona emisango. In Uganda, we realize that the cases are reported at the police, the way even the reports are made at the police, the way the police take statements, there is no privacy. So you find that when a victim is making a statement, they don't give details. And then, of course, they come to after about maybe 1 month, 2 months, the cases are taken to the Office of the Director of Public Prosecutions. Then there also the cases take some time when they're still being perused. Then the courts put these cases for hearing maybe after 2-3 years. And then this victim comes to court to testify and is giving some details which they did not give at the police. Olukungaana luno lwa mwendo gwa 22 era nga lwakulungula ennaku 4. Olunaku lw'enkya olukungaana luno lwe lugenda okuggulwa mu butongole omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Eggwanga lino lisakiddwa Anet Nakayibale ku Amasukkulumu. Wow, twagala okuba nga tukwenyumirizaamu olw'okukola ku bantu ekyali naffe. Tugenda kuba tukuwumuzaamu ate tukomewo n'ekitundu eky'Amasukkulumu ekyokubiri tukusaba toseguka. Airtel Money tuli naawe akadde konna nyiga star emu85 star mukaga hash ogoberera endagirira osasule school fees mbagirawo. Airtel Money nyangu yesigika ate teriiko nsalo. Airtel erungamizibwa Uganda Communications Commission.
Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Mu biseera bino eby'ebikujjuko woomerwa ebbeeyi ensufu okuva mu Airtel ne Dondolo wa mypacalastic combo. Ye tubayiyiriza ekibatuuka tubayiyeemu ziddiirwa ez'akabi ate nga ziri fiitingi eddakiika data SMS mu mypacalastic combo 3 mu kimu okukuwa omuwendo ogusinga gw'okusigala ng'okwatagana n'abooluganda n'emikwano mu biseera bino eby'okujaguza okutukiza mypacalas voice combo nyiga *2*1 okutandika. Airtel, the smartphone network. Otyo okutandika business tolina capital. Business yagwa oba oyagala kugigaziya. Jangu mu Tatuuza Bwongo tandika business conference okuva nga 3 January ku sharing hall Ensambya. Obangulwe guno gwe musomo ogunakuwa entandikwa y'omwaka mu byenfuna byo. Tosuba menta wa Tatuuza Bwongo ku Delta TV Kinobi Paul. Anti ye musomesa omukulu yakuwandikira ekitabo otandika otya business nga tolina ssente. Abasomesa abalala kuliko Sheikh Gugwa wamu n'omulimi asinga Iga Patrick. Okuyingira shilingi 5,000 oweebwa kopi z'ebitabo otandika otya business nga tolina ssente. Ensulo z'obugagga ofunireko n'ekyokunywa. Omusomo gutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa olw'eggulo. Jangu okulaakulane ensi ekwewuunye. Okumanya ebisingawo kuba nooti 757 165 oba nooti 752 464 Tatuuza Bwongo tandika business conference kiwagiddwa Mobile Labour International ne Delta TV. Tukole! Twagala okwebaza okubanga mukyalina ffe kino ekyokubiri kiranisenaga Obwakabaka wa Buganda buwadde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni amagezi atandika okukwata abanene mu gavumenti wamu n'abo abakolera mu bitongole bya gavumenti abagambibwa okuba nti basangibwa nga beenyigidde mu bukenuzi obulaba isaako n'obukulupya bw'ensimbi z'omusolo. Kino kiddidde olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga okutegeeza nti agenda atandika okutega obulipo abakukunavu mu gavumenti abatandise okubeera nga beenyigira mu muze guno gw'obuli bw'enguzi nga bagufudde ogumu ku mirimu emitongole. Obwakabaka bwa Buganda obwogera bino bubadde bukulebeddwa mu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu lutuula lw'olukiiko olunaku olwaleero nga lubadde lwa mulundi gwa 27 nno nga lubadde wali mu Bulange Emmengo. Olunaku lw'eggulo ekibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement bwe kyabadde kijaguza amenula g'emyaka 34 nga kiri mu buyinza, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yavuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okutandika okuteekawo obutego obw'enjawulo okusobola okukwata abantu ag'ofudde omugano okulya enguzi mu ggwanga. Ensonga eno yeewaliriza Obwakabaka wa Buganda nga bukulembeddwamu Mukuumaddamula era nga munnamateeka Charles Peter Mayiga okuvaayo okulangirira ng'Obwakabaka bwe bugenda okugiwagira ng'ensonga y'obuli bw'enguzi mu ggwanga wamu n'obulyake y'emu ku biviiriddeko obwavu okweyongera mu ggwanga wamu ne mu Buganda. Mukuumaddamula wano waaweereddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni amagezi ku nsonga eno ey'obulyake wamu n'obuli bw'enguzi okusooka okukwata abanene mu ggwanga ababwenyigiramu wamu n'abo abakolera mu bitongole eby'enjawulo ebya gavumenti. Katikkiro amagezi gano agaweeredde mu lukiiko lwa Buganda olutudde ku mbuga enkulu e Bulange Emmengo
nga luno lubadde lwa mulundi gwa 27. Olukiiko luno lukubiriziddwa Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule nga lwetabiddwamu abakiise ab'enjawulo mubadde n'abakiikirira obukiiko obw'enjawulo. Katikkiro eky'Abannayuganda abanyagibwa ensimbi mu lukwesikwesi nga bassaawo ebibiina eby'enjawulo takibuusizza maaso. Omu mbuga alabudde ku kibbattaka ekikyase mu ggwanga era wano waaweredde gavumenti amagezi okubaako kyekola ku nsonga ez'enjawulo eziviiriddeko emivyo gino okweyongera. Omukyano gwebawa ekyalo, omutuufu gwe basazaamu, n'ekyomukaaga okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga z'ettaka RBC baani by'omwayingira mu nsonga z'ettaka tamaze kuzirondoola. Ensonga ezo mukaaga ze zivaako obuvuyo bw'ettaka. Tewali kirala ekivaako obuvuyo bw'ettaka si ttaka lya mayiro. Katikkiro era mu lukiiko lwe lumu wasabidde Abaganda okutwala ensonga y'obutonde bw'ensi ekikulu nga basimba emiti ku mikolo egy'enjawulo. Abakiise ab'enjawulo mu lukiiko luno bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga enkulu eza Katikkiro ezoogeddwa mu lukiiko luno ng'ensinga obukulu y'ey'obuli bw'enguzi. Mu lukiiko luno omumyuka wa Katikkiro asooka Profesa Haji Twaha Kawaasi Kigongo mwayanjulidde Obuganda obwakabaka bwe butuuse mu nnamutayika w'obwakabaka bwa Buganda okuviira ddala mu mwaka gwa 2018 okutuusa mu mwaka oguwedde 2019 ng'ensonga y'ebyaffe nayo tebuusiddwa maaso. Karo Nakibule yabaddeyo ku lwa Delta TV Amasukkulumu. Kulika y'embuga omuwologoma Karo Nakibule. Omuwandiisi w'enkalakkalya mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Dr. Diana Atwine asabye bannayuganda bakwasaganyize wamu kuyambako mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu kitongole kino naddala mu malwaliro ga gavumenti. Ono agamba nti singa abantu bagenda mu maaso n'okugulirira abasawo okubajjanjaba ate ng'obujjanjabi bwa bwereere empeereza y'eggwanga yakwongera okukubwamu ebituli n'okugootaana. Ng'ayanjudde bannamawulire empenda empya, minisitule y'ebyobulamu mwegenda okuyita okutambuza ebyobulamu omwaka guno wali ku kitebe ky'ebyobulamu ewandegeya Dr. Diana Atwine omuwandiisi ow'enkalakkalira mu kitongole kino asabye bannayuganda bakwatize wamu okulwanyisa enguzi mu malwaliro ga gavumenti. Twagala ekintu kino ekya corruption ffenna mutuyambe tukwatire wamu ffenna kubanga tetusobola kumonitoringa abantu eyo mu busenge gye batuula ne bajjako abantu ate n'abantu baffe abawa essente tebatubuulira ani asabye essente. Ono agamba nti tebasobola kukwata muntu ku misango gya buli bwanguzi ewatali bujulizi bumulumika era abalwadde abasabibwa ensimbi okufuna obujjanjabi abawadde amagezi batandika okutega abasawo abakikola obulipo batere babugwemu. Etteeka lyaffe okukwata omuntu owa corruption okumukyajinga effectively weetaaga evidence. Hearsay tosobola ku prosecutinga muntu. So twetaaga nammwe abasobola okutuuka eyo aba interactinga n'abantu. Oli bwakugamba nti musawo eno yansabye essente ati kale katukikoleko. Ne bwe kiba kyetaagisa ffe essente tuzinoonya ne tutrickinga omuntu ne tumukwata naye tulina omuntu alina okutubuulira nga tannaba kuwa ssente. Atwine ategeeza nga kati bali mu kaweefube w'okuddaabiriza n'okulinnyisa omutindo amalwaliro agasookerwako nga kati 24 ge gasumuusibwa ku ddaala eryokusatu kiyite Health Center 3. Muno baakuteekamu abasawo abakugu mu buli kimu mu byobulamu basobole okukendeeza ku mujjuzo mu malwaliro amanene. Tulina okupostinga abasawo baffe abasirisa mu malwaliro ago bakole balongoose abasawo baffe be twateekayo ba doctors baleme kuluzinga skill bali awo nga batudde nga tebakola ki nga tebalongoose n'abatasobola nabo babe mentored. Newankubadde basobodde okuddaabiriza n'okuzimba amalwaliro n'ate bakyalina okusoomozebwa kw'obutabeera n'amasannyalaze gasobola kuwanirira n'okuddukanya ebyuma ebiteereddwamu. Minisitule ekubidde omulanga ebitongole ebirala gamba nga minisitule y'amasannyalaze okukwatagana nabo basobole okukola ku nsonga eno. Obuweereza buno okugenda okukola twetaaga ne agencies endala eza gavumenti nazo zisobole okutuyambako zikole emirimu gyabwe kubanga tekituyamba okukwata ebyuma ebinene ebirungi ne tubiteeka mu malwaliro gaffe ate ne tubulwa amasannyalaze
ate n'osanga nti ebyuma ebyo bitudde awo ne bimala emyaka nga tebikola olw'ekintu kye tusobola okugonjoola. Ekitongole ky'ebyobulamu kye kimu ku bikyalimu okusoomozebwa gamba nga olw'ebbula ly'eddagala ssaako n'abasawo mu malwaliro ekireeta bannayuganda abamu okwekokkola empeereza nga n'abandi abeesobola banoonya obujjanjabi emitala w'amayanja gye beesiga okutaasa obulamu bwabwe. Richard Kenge, Delta TV, Amasukkulumu. Weewaawo abakulira ebitongole bya poliisi ebyenjawulo abaddala bana tunakomekereza wiiki eno nga bamaze okuwayo ebyafeesi eri abamyuka baabwe oluvannyuma lw'okubanga endagaano kwe bakolera emirimu zaggwako dda ate ng'omukulembeze tanaba kubeera nga azizza bujja. Bino byogeddwa mwogezi w'ekitongole kya poliisi mu ggwanga Fande Fred Enanga wali mu lukungaana bannamawulire olutuuzi ba buli bbalaza ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Sabbiiti ewedde akulira poliisi mu ggwanga Okoth Martin Ochola ng'ayita mu mukwanaganya w'ensonga z'abakozi mu kitongole kya poliisi yalagira abakulu bana abadde bakulira ebitongole bya poliisi ebyenjawulo okuwayo yafeesi zaabwe era abamyuka baabwe oluvannyuma lw'ekisanja kyabwe okuggwako. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akakasizza ng'abakulu abalira ddala bana bwe bagenda okuwayo yafeesi zaabwe eri abamyuka baabwe obutasukka sabbiiti eno. Director waffe owaligo oba akulira ebyamateeka n'ebya human rights eddembe ly'obuntu AIGP Erasmus Twaruhukwa y'omu ku abo. Tulina Director wa Traffic Dr. Kasima Munanura Stephen, tulina Director wa Fire and Rescue ba Muzinya Moto AIGP Mugisa Joseph n'akola ku nsonga za welfare oba embeera mu poliisi ne production mwami tulina Mugisa Lemi Musa be bagenda okuwaayo office mu sabbiiti eno. Bana amabaluwa gabadde gabakakasa ku mirimu gabadde gaggwako dda wabula nga bakyalindako okulaba oba omukulembeze w'eggwanga n'abongezaayo okulaba nti ba directors abana aba ebbanga lino lyonna abazze nga basuubirwa nti contract zaabwe zigenda kwongerezebwayo mu maaso oluvannyuma lw'ekisanja ekyokuggwako. Basabiddwa nti baweeyo office mu butongole eri abamyuka baabwe ate nga bwe balindirira oba okulaba nti contract zaabwe zino empya zikonebwamu. Mu ngeri y'emu Enanga asambaza ebibadde biyitiŋŋana nti adumira poliisi mu kampani Miano CP Kafero Moses bw'ali mu mbeera embi oluvannyuma lw'okufuna akabenje akabaddewo ekyo ekyakeesezza olwaleero. Waliwo okutya nti yafunye akabenje n'afuna ekisago. Commissioner Kafero Moses ne ku nkya kuno yakedde ku mirimu gye egy'okukulembera Kampala Metropolitan. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Ewaawo abatuuze bawangalya mu kabuga k'obulenzi mu disitulikiti Luweero emitima gibasula gibewanisa olw'obubbi n'obutemu obususse mu bitundu byabwe. Bano bagamba nti embeera gye bayitamu nzibu ddala era kati bali mu bweraliikirivu obutagambika. Akabuga k'obulenzi kasangibwa kilometers 5 ku luguudo oluva e Kampala okudda eggolo era nga ziri kilometers 10 okuva ku kitebe kya disitulikiti y'e Luweero. Abantu abasula mu kabuga kano ssaako n'abasuubuzi abakoleramu bagamba nti obubbi, ettemu wamu n'obumenyi bw'amateeka bibalemesezza okubaako kye beekolera nga kati kumpi buli lunaku waliwo omuntu abbibwa. Obubbi bususse, ojja n'okola ekintu kyo mu kibuga kya bbeeyi ebipangisa ssente nnyingi naye olw'obubbi obususse ne butulemesa okukolera mu kibuga kyaffe. Obubbi bw'emmotoka bungi bazibba, bamanyi ozibbako number plate. Ulina kubira essimu enamba eyo gy'olabyawo bw'oba oteeka ssente nkuwa number plate yo. Bano olunwe basinze ku lusonga mu bakulira ebyokwerinda wamu ne kkooti nga kati bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga aveeyo abataase ku kizibu kino. Kkooti ekyamazima kkooti yo oba bali akasente awo tetukitegeera wagenda okuyita akaseera ng'abasajja tubalaba bayinaayina. Kirowoozeeko ssebo naffe tukuwa obululu naye tukolera mu kunyigirizibwa obubbi n'obutemu bususse ate
tetuyina bwe tuyinza kuddukira kubanga ate abatubba baba ne ssente oluusi ze basowerera gye tuwaaba. Embeera eno tekomye kweraliikiriza batuuze bokka wabula n'abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Mugema Ishaka bano bakakasizza okwemulugunya kw'abatuuze era bagamba nti emmotoka zize zibbibwa. Bajja mu kati ate bakyusizza enkuba bazze kubba mmotoka babba emmotoka enkadde zino ezikozeeko ezitambuddeko ezo bazettanira nnyo era kati bazikola ki bazibba sofa. Wano Meeya Moses Sebalamu wasinzidde n'agumya abasuubuzi wamu n'abantu b'omu tawuni kanso eno babeere bagumu kubanga embeera eno yatandika dda okugisalira amagezi era bakugirinnya ku nfeete. Njagala kugumya abatuuze b'obulenzi nti obubbi tubadde tukiwulira era nga kirala kituufu kye boogera naye okuva lwe natandika n'enzigula ekikwekweto tetukyalina mwana waani kuba abaana bennyini babadde batubba babadde baana ba mu kitundu nga tubamanyi nga beewa obulenzi era kati twabaguddeko olutalo. Yakolera poliisi ye Luwero Ahmed Musakana akakasizza embeera eno wabula ategeezezza nti ekisinza okusiba obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino be bazadde abatayagala kugamba ku baana baabwe abafuuse bamawale mu kitundu. Tugezaako nnyo okubimalawo naye nga womanyi abantu nzaalwa zaawa bulenzi era ababiri twabakwatako I think they are in the prisons. Bali abalala cooperation ene yasembayo wetwakwatira emmotoka 3 ababiri batudukako. Musakana era ategeezezza nti bakola ekisoboka kyonna okulaba ng'embeera etereera n'asaba abatuuze babeere bagumiikiriza. Tubafuganga naye kyetumanyi tukuteko bano ababiri bali mu kooti gye bali ebututumula kakati wetugattako nabana ababiri betulina kati nabali abadduse nsuubira Luwero tujja kuba especially w'obulenzi kuba ekizibu kibadde nnyo w'obulenzi tujja kuba nga tukoze eki tugissa wansi. Mu kiseera kino embeera y'abatuuze wamu n'abasuubuzi mu kabuga k'ew'obulenzi ekyali yakutya nga kati amaduuka agamu bagaggala ssaawa emu ey'akawungeezi. Gloria Namayanja, Delta TV Amasukkulumu. Nsula tukyatambudde bulungi mu Masukkulumu katukutuuseeko akanyomero ka omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi oluvannyuma tuba tukuwumuzaamu tukomewo n'Amasukkulumu amalala. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Andaba era mpuliriza ku Delta TV mu kanyomero kaffe omukisa gw'omukono gwo ndi Reverend Festo Kalungi okakutuusaako. Twabadde twogera ku Zaakayo omusajja omumpi naye leero ate njagala tunule ku Zaakayo amagezi g'alina. Zaakayo yalina ekintu kye bayita plan B. Zaakayo twamutunulidde nti yali mumpi naye yasala amagezi n'aga nti leero amagezi nga wadde ndi mumpi ngenda kulinnya omutindo abe Yesu. Kiki kyenjogerako wano ku bumpi bwe? Obumpi Zaakayo tebwamulemesa kutuukiriza kye yali ayagala. Bw'aba yali ayagala okulaba Yesu obumpi nga bumulemesezza yasala amagezi n'aga nze omumpi nkoze eki n'alinnya omuti. Kaakati gwe naawe ampuliriza mukwano gwange ndaba ku Delta TV bw'obanga olwokyo olimu ng'oli mumpi sala amagezi amalala ogambe nti kaakano ninnye ntya omuti. Omuti ogwo guyinza okuba osobola ogenda okwebuuza ku bantu n'ofuna amagezi funa ku bantu abakusingako. Oyinza okuba osula wafunda naye n'ogaa wadde nfusula wafunda sijja kugula greens n'oddira ekkutiya tulaba ennima ey'omu mulembe ey'okulimira wafunda n'ogaa wafunda wano naye sijja kugula greens n'ozisimba wafunda. Oyinza okuba ng'olina ky'otolina n'ogamba sirina mmotoka naye neetaaga okugyayo bino ebintu nkoze ntya? Kwegamba beera ne plan B oleme kukaabiramu ekyo. Kale twandikoze naye abagagga twandikoze naye abo funa plan B. Zaakayo obumpi tebwamulemesa. Kati nno ffenna wamu bwe tukwatagana omumpi n'alinnya ku muwanvu n'atuukiriza okulaba kyayagala ffenna tufunira wamu. Beera omusikamooli gwe babasobola okulinnyako ate naawe omumpi noonya omusikamooli gw'olinnyako leka kwekubagiza kubanga oli mumpi. Mukama akuwa omukisa ng'ogenda okwekolako
mwekyo ekikulemye funa b'olinnyako osobole si kulinnyako nti obajoga wabula funa amadala g'olinnyako abasobola okukusitula okukujja ku ddala erimu okukutuusa ku ddala tukole. Okutandika business tolina capital business yagwa oba oyagala kugigaziya jangu mu twatuuza bwongo tandika business conference okuvanga 3 January ku sharing hall ensambya obangulwe guno gwe musomo ogunakuwa entandikwa y'omwaka mu byenfuna byo tosuba menta watotuuza bwongo ku Delta TV kino bipolo anti ye musomesa omukulu yakuwandikira ekitabo otandika otya business nga tolina sente abasomesa abalala kuliko Sheikh Gugwa wamu n'omulimi asinga Iga Patrick okwingira shinze 5,000 owebwa kopi z'ebitabo otandika otya business nga tolina sente ensulo z'obugagga ofunireko n'ekyokunywa omusomo gutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa olw'eggulo jangu okulaakulane ensi ekwewuunye okumanya ebisingawo kuba noti 757 emu 65 290 oba noti 752 464 totuuza bwongo tandika business conference kiwagiddwa Mobile Labour International ne Delta TV tukole. Airtel Money tuli nawe akadde konna nyiga star emu 85 star mukaga hash ogoberera endagirira osasule school fees mbagirawo. Airtel Money nyangu yesigika ate teriiko nsalo. Airtel erungamizibwa Uganda Communications Commission. Muganda lino tukuwe eki luwombo lwa byasava oba binnonogo katukuwe Azamu Extra mu digital. Sasulira ku TV okusinza omutwalo gumu gwokka onywera ebyemizannyo amawulire katonize ekinigeria ne busoopu bwa telenovela ku pakeji yo nyumirwa Sekafa FA Cup ne Carabao Cup live wefunire kiti ya Azamu TV kusinza emitwalo 13 zokka nga kugirako n'omwezi mulamba ogw'obwereere. Sasulira emyezi 3 ofune ennyongeza ya myezi 2 waliwo n'ebirabo ebyokuwangulirawo ndolondo. Azamu TV nyongeza extra mudigido yakutucha muleganda lolino. Azam TV, entertainment for everybody. Okumalira ddala emyaka egisooka 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna. Era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisooka 55. Langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World. Good morning, Uganda. Today is a great day to make someone's day. A wonderful day to rewrite the future. Today is a beautiful day to light up their world. A marvelous day to make a brand new start. The perfect day to make the world smaller. Uganda, today isn't just another day. Today is your day. Airtel Money, with you always. Airtel Money, instant, secure, borderless. Dakika zewerekedde zibulayo 10 okuwera essaawa enye ez'akawuza amasiga. Amasukkulumu ekitundu ekyokusatu kitandise n'abagwanyiza entebe y'obwa Abalamuzi basabiddwa okuwaayo okusaba kwabwe eri olukiiko olulonda abalamuzi. Nora Matovu ng'ono ye kamisona wa Uganda Judicial Service Commission asabye bonna abeegwanyiza entebe eno okubanga bawaayo okusaba kwabwe era nga bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abalamuzi olw'omulundi ogwa 22. Olindidde wali ku Mestil Hotel nga lwakukulungula enzingo nnya. Nora Matovu Owinyi okuva mu kitongole kironda
abalamuzi mu ggwanga ekya Judicial Service Commission ategeezezza abalamuzi bonna abeegwanyiza entebe ya Ssaabalamuzi okuwaayo okusaba kwabwe n'ebikwatako mu butongole eri akakiiko kano. Ono okwogera bino kiddidde okufuna ebibuuzo okuva eri abasoma amateeka abeegwanyisa ekifo kya Ssaabalamuzi nga bagamba nti lwaki akakiiko kano tekabatuukirira oba okutuukirira bye basuubira okubeera n'ebisaanyizo bya Ssaabalamuzi olwo ne kamulonda. We used not to apply for positions of judge or justice of the high bench. What was happening was that the commission on its own would source and then invite the people it had sourced for an interaction. Later on, institutions were asked to recommend Uganda Law Society, Makerere University, and others. Now, in your regime, you have asked for people to apply, including for the position of the Chief Justice. Apply. What I have noticed in the few years I've been in the judiciary is that there are so many people who sit back, they don't want to apply. And yet, many people see them as people who would be competent to serve in certain positions. Nola, wano wasinzidde n'abategeeza ng'abo bonna abaagala entebe ya Ssaabalamuzi bateekeddwa okuwaayo okusaba kwabwe eri akakiiko ka Judicial Service Commission ne kasobola okumusunsula. Current vacant positions that are being advertised, that is to make it as open as possible. Whoever thinks has that. Committees consider putting in your papers. But at the same time, I have done this with, especially the women lawyers, other people who are part of a group, the Law Society, that let us not just wait for an advert. Let us prepare for these positions. Let's think about what it takes to be a Chief Justice. We have known this since 2016, that there will be a Chief Justice. And we have encouraged people to prepare. What does it take? Talk to the current Chief Justice, the previous Chief Justice, and find out what are the qualities that you need, what are some of the intricacies that are contained in this, holding this position, and how do you prepare yourself to take office if you are interested in that position. Otherwise, if you are just responding to the advert, most probably you need to be measured. Ono era ababuulidde emitendera gy'okussaamu okusaba kwabwe gye balina okugoberera. So the application process, whether it goes through the Law Society, as they recommend you, or the DPP, or the Attorney General's office, you still have to fill in the form, attach all the documents, and respond to that questionnaire, which is a self-assessment questionnaire. Nola era abategeezezza nti akakiiko keetaaga abalina ebisaanyizo ebiwera ddala ebitali byakubeera na mpapula z'abuyigirize zokka okutwala ekifo kino. Agamba nti abalamuzi bano mu myaka 3 basobola okukola ku kwemulugunya kw'abantu oba emisango abantu gye baloopa nga beemulugunya ku balamuzi 836. Emisango gino gyekuusa kulya enguzi, okabasanya abakazi n'emirala, wabula nga abalamuzi abamu babaddeko n'ebibuuzo bye bamubuuza ku misango akakiiko kano gye kanoonyerezaako. Eggwanga lino lisakiddwa Anet Nakayebale ku lw'Amasukkulumu. Ekitongole ky'ebyemisolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority kireese enkola empya egenda okweyambisibwa abasuubuzi abettanira ennyo enkola y'okugenda wabweru w'eggwanga nga beeyambisa ennyonyi nga balimba nti bagenze ku bugenyi ate ne bakomawo n'ebyamaguzi oba n'ebitereke biyite bifuluusi. Enkola eno etongozeddwa leero etuumiddwa Global Travel Assessment System nga yakutandikira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bannayuganda ababadde beegumbulira okugenda ng'abagenyi mu mawanga g'ebweru ate ne bakomawo kuno n'entuumu z'ebintu guno omwaka 2020 bibasaze, ekitongole ekiwoza ky'omusolo bwe kitegeezezza nti kyakutandika okubalondoola amagenda n'amadda. Dickson Kateshombwa, Commissioner mu kitongole kya URA, ategeezezza ng'abantu bwe basusse okukusa ebintu ne babiyingiza kuno nga tebijjiddwako musolo, ekintu ekifiiriza ekitongole n'eggwanga omusolo.
Ono agamba nti kati enkola ereeteddwa etuumiddwa Global Travel Assessment System yakusookera kwabo abakozesa entambula y'omu bbanga okumanya biki bye babeera batambudde nabyo n'olugendo omuntu gy'ava nga baakukikola nga balondoola ebiwandiiko kwatambulidde. Eno system ejja kuba etuyamba kufuna information ku muntu yenna atambula ng'ajja mu ggwanga through airport. Tujja kuba tutegeera omuntu ono aze ayina bintu ki, especially ebintu ebyamaguzi, avaawa. Ebimu ku bintu kateeshumbwa byanokoddeyo ebibadde bireetebwa abantu mulimu amasimu, engoye, ebizigo n'ebirala. Bizigo kubanga abantu abamu baade bagenda yeetika amasimu gakutunda naye n'ajja nga alina ka luggage ng'agamba nti buno buntu bwange bwawaka bwakukolesa. Ekitongole kya URA era kitegeezezza nga n'abakuumaddembe bwe bagenda okugonza mu nkola yaabwe ey'emirimu nga bakozesa enkola ya Global Travel Assessment System mu kuwanyisiganya obubaka n'ekitongole kya URA naddala mu kukwata abo abakukusa ebintu nga ebiragalalagala n'abamenyi b'amateeka abalala. Kijja kutuyamba ne ku controllinga drugs. Katugambe nti bwe tuba tufunye intelligence kuva mu customs endala nti waliwo omuntu bw'ati ne bw'ati adiringa mu drugs, bw'aba ajja tujja tuba nga tutegeera nti omuntu ono ajja ava wano ajja kutuuka ssaawa bwe ziti ali ku siiti bweti. URA era etegeezezza nti bakolagana n'amawanga amalala ag'omulirwano nga Kenya, enkola eno ekozesebwe ne mu ntambula eza bbaasi. Tugiteeke ku bbaasi tubeere nga tufuna manifests eza passenger ne cargo eza bbaasi nga bbaasi zinava Nairobi oba awalala, ne tubeera nga twetegeka okufacilitatinga abantu ate netumanaginga ki n'ababadde bakukusaamu. Nankulu w'ekitongole kino Doris Akol yatongozza enkola eno olwaleero wabula ng'amawanga amalala agakuledda gajettanira dda. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu. Gabyamizanyo sabandisi w'ekibiina ekifuga omupiira gw'ebigere mu nsi yonna ki Federation of International Football Association FIFA owulya bino nga mutaka kuno awadde essuubi nti Uganda yandyesoga ekikopo ky'omupiira gw'ebigere ky'ensi yonna ki World Cup olw'ebyalabye wano. Kulu ono Fatima Samoula kwogera bino abadde ku mukolo ogw'okugula ekizimbe kya FIFA ekipya wali Emmengo era ng'omukolo guno gwetabiddwako ebikonge omuli minisita omubeezi w'ebyemizannyo Amasukkulumu, President wa FIFA kuno mukulu Moses Magogo kwotekani yaliko President w'ekitongole kyekimu ekya FIFA Lawrence Murindo. Kino kyekizimbe ekiwemmeesa obukadde bwa ssingi za Uganda 800 nga kyazimbiddwa FIFA ng'emu ku nkola y'okugaziya omupiira mu ggwanga. Kino kigguddwa mu butongole minisita omubeezi w'ebyemizannyo Amasukkulumu abadde ne ssaabawandiisi w'ekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna Fatima Samoula abadde n'abakungu abatali bamu omuli ne President wa FIFA Dr. Lawrence Mulindwa, abakungu okuva mu National Council of Sports ne Uganda Olympic Committee saako kabakyaza Yinginia Moses Magogo. Samoula asose kulambula ekizimbe ekikadde ate oluvannyuma n'alambuzibwa ekipya era mu kwogera kwe atendereza FIFA olw'okuzimba omupiira guno naawe obweyamu nga bwe bagenda okwongerwa ensimbi. Football is in good hands in Uganda. Thank you, Mr. President. And I want it once again to keep on telling you that you have the support of FIFA President and the FIFA administration to take the Ugandan football to
to the next level. Abakungu bano basobodde n'okusala keeki olw'okugulawo ekizimbe kino era nga wano Dr. Lawrence Mulindwa wasinzire n'abategeeza nti buli kimu kirungi naye biteekeddwa okukozesebwa mu ngeri ennungi okuzimba omupiira. All these projects will be useless if we don't use them properly. You want to see a multiplication factor, you want to see dividends coming out of these projects, you want to see the growth of football in this country as a result of these projects. Well, that's what has been. Yinginiya Moses Magogo ng'ayogera ku mukolo guno atendereza Lawrence Mulindwa ne be yali afuga nabo abatandika omulimu guno mu mwaka gwa 2024. Who asked me as a delegate to support him in his cause to change the game of football in this country. And I willingly joined, and together we started a group of people, many of whom are under this tent in different capacities, a revolution about Ugandan football. Agambye kino kikyali kituuza bakyalina ebintu bingi bye balina okukolako mu kuzimba omupiira. Among us the projects coming up, like I said, is the Kadiba project, where the Church of Uganda gave us 4.5 acres in a distance of about a kilometer from here to develop a mini stadium. And work has already taken place. Songa yakola guno na guli mufufa Edgar Watson naye akakasizza ku mulimu gwe boolekedde. We procured the place through the FIFA forward funding funds through the project cycle, and together the second phase has costed $803,468. Now this includes procuring authorizations. FUFA mu bintu bye bakola mulimu n'okuzimba ekitebe ky'ebyekikugu Entebbe saako ekisaawe ku Kadiba, Enjeru n'ebitundu by'eggwanga ebirala nga bazimba ebisaawe. James Mayanja yabaddeyo lwa Delta TV Amasukkulumu. Ate ekibiina ekifuga omuzannyo gw'okusitula obuzito kiguddewo mwaka 2020 n'empaka ez'okusunsulamu abazannyi abagenda mu mpaka za ISSF eziri ku mutindo gw'ensi yonna nga zino za kusunsula abagenda mu za Olympics. Zino zibadde empaka za kusitula obuzito zibadde zindi ku ssomero lya St. Agnes Kisugu nga zigendereddwamu okusunsulamu abazannyi abannakiikirira eggwanga mpaka z'okusunsulamu abagenda mu mpaka za Olympics e Tokyo. Abasajja abawera 14 n'abakazi 10 be beetayo mpaka zino ezikamudde abazannyi nga buli omu anoonya ekifo ku ttiimu ya ggwanga. Isakanda mu kubaddukanya omuzannyo guno mu ggwanga mativu n'omutindo okutuukiddwako. Standard nnungi kati gyetutuuseeko olw'ensonga nti tuli ku mpaka zino eziguddewo omwaka Open of the National Championship era ng'empaka zino kutugenda okuserekera ttiimu egenda okututwala mu mizannyo egya ISSF qualifiers eza 2020 Tokyo Open of the Year nga tuli wano ekisugu. Ng'ogyeko empaka z'okusunsulamu abagenda mu Olympics kandi agamba nti waliwo empaka endala abazannyi ze balina okwetabamu. Bagenda mu mizannyo gya ISSF ekigenda okubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 8 paka nga 13 mu za Pakistan. Nabanga tumaze tugenda twesabe e Mauritius mu senior gold qualification events ezigenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 14 paka ng'ennaku z'omwezi 24 era nga zigenda okubeera ezisembayo okubeera nti tunoonya obubonero bwetutwala mu Olympics. Tulina okwetaba mu mizannyo gya mirundi nga 6 okubeera nti tunoonya obubonero obutwala mu Olympics. Muzeeyo Constantino Mwebe abaddewo ng'empaka zino zigenda mu maaso abazannyi abadde amagezi babanga bakusigala nga batambuza omuzannyo guno. Disipulini ya mizannyo ey'omubiri ne disipulini y'embeera mu bantu weeyisa otya toli muntu wafujjo ate disipulini y'omubiri mba ntegeeza tolina kuyingira mu byamasanyu bya kisiru ngeri eyo buli kiseera ki wenyigira mu byamasanyu n'omubiri gwate olina okumanya kiki ky'olya. Ne bagamba nti mu myaka 7 gy'alina alaba ng'akyali kalibobbo lwakuba omubiri gwe agufuga ate n'aguwa ebintu eby'obulamu. James Manja, Delta TV, Amasukkulumu.
Wow, sola kwetagalika ate kusukkuluma wano wadde Amasukkulumu gabadde oli awo gakyanyuma naye nga obudde bwongedde okubeera nga bukambagga ng'embidde empatirewo. Munnange Moses Wamala mulaba ze tunga nga mwalume ku Gomesi Ssemusanso okulaba. Mugenda kutuusaako Luganda lwoyina ennaku zino nga lungi. Tubulyeko ko leero twesunga eki? Tugenda kubeera nga tutunuulira amenula ga National Resistance Movement emyaka 34 saako ne byabadde mu Delegates Conference byonna tugenda kubeera nga tubikuba mu ttooki ekyo ky'olwaleero. Oli nani? Ngenda kubeera n'abatunuzi b'ensonga ab'enjawulo era nga mulimu n'aludde kubeera nga alaba ekibiina kino kuva bwe yazaalibwa ali ku kibiina kya National Resistance Movement. Ebigambo bye si biwoomu yadde nga kuliko n'abalala bagamba muzeeyi agende mu maaso. Ogutali musango kubanga obulinga yazaalibwa ku guno omulembe alabye guno omulembe awulidde guno omulembe si musango yazza musango kuzaalibwa ku guno omulembe. Wesibebbire program eddako nze Kefas Mayembe badde ne munnange Kyamuza Isaac kulaba nafe ab'olulimi olw'obubonero tubagaliza ekiseera ekirungi ekya Wesibebbire ne program ezinaddirira Ssaabasajja Kabaka Wangaala.